namwe abatusekerera nga omuntu afunye ebizibu abatusekerera ne batuteekako embeera namwe njagala mubeereyo mukirize mbwembeera bwetwera naye Uganda bwetyo bwetambula naye tugenda kubeera nga tunyonyola ebintu bino mpola mpola bino byabagezi byetugenda okwogerako byabayivu be bantu abatwala time okusengejja bino mu malisi njagala babuulira muve mu bintu by'okwerowooza mu mulina malisi kirabatika substance over hype tetuteeka mu malisi twogera ekintu nga bwe kiri bana aba protecting ekintu nabagambye abantu mugenda kufa n'emirambo gyammwe mulina omulambo mugutambuza abamu gugenda bavundako mugulye mutandika okugulya naye tetujja kugendako eyo katugende nga tubamenyera embeera egenda kukyuka ku intaneti kuno mubadde temufunangako kyanjawulo time etuuse kyova olaba bwe ndatambula negende Nigeria bampita Chief Embolonte Onegene kiwandiika awo kinonyereza waji bwe nagende Nigeria bampa bwa Chief Embolonte Onegene the general tolowooza bankimpeera bwereere, it was not bluff ze nalirooza kivumo but they gave it to me by rank. Kati tudde ku mukolo ku nsonga enkulu kubanga nayo mwagala giwulira bulungi twagala kwogera ku sajjale era njagala mumanye ekintu kye bayita sajjale. Muganda wange annyonnyodde bulungi nnyo ekintu akiteese bulungi nnyo ku level entuufu ne mugitegeera. Ajogedde naye kannyongeremuko obusobola okubeera nga either we amundekedde mbu supplementingeko. Erimeza tumutumidde nje limeza yakwali tujja kumuyita n'ategateka alina olutalo ne lumbuye. Njagala mutegere ebintu bino bw'abakazi ab'ennaku zino system yakyuka kyova olaba abakazi abasinga obungi mu nsonyi waabali eyo temwagala kuyonsa. Mwenna mukompiitinga temukkiriza mu mukaddiye mukuze. Buli kaseera muteekawo embeera yonna nga temulagala kumanya mbu obulamu butambula buli wengera omwaka Katonda bakubuleesinze temukikkiriza mwe musigala mwagala kwefuula bato. So n'ekirala mwagala kakasa ensi mwe muli banjawulo era mulina mu kasente which is okay. Era kyenva nkugamba muganya mwerabidde mbu there are people who have money but they are always silent and quiet nga balina potential era nga basobola okukola ebyo byonna bye mukola naye it is a trending thing today mbu omuntu okakasa munne alina okugenda ku sajjale. Ebintu bya sajjale bipakingibwako n'ebintu abali ebisiike ne batandika okuteeka mu kintu ne bagamba nze nazaalibwa munda mpulira ndi mulenzi naye ng'eno ebweru mulaba ndi muwala n'omulala n'agamba nze munda mpulira ndi muwala naye ebweru eno ndi mulenzi. Those are all critic sections eza sajjale mugenze muziraba nga kitambula naye nga babitambuza bali batya either omuntu ayagala proving a point ekintu ekitaliiyo naye nga ayagala kifuula gyekiri. You get my point? Omuntu aba ayagala gwadye yakiraba okakase mu butuufu akasente bwekali naye nga abasinga obungi tebalinaawo. Era social media eno buildings characters ezimu mu butuufu nga batembeya batembeya. That's why you see mu social media waliwo omuntu gwe batembeya. You get me? Gwe omuntu n'omuleeta n'omuntu teekako n'omuntu sibako naye nga n'abamutembeya bennyini nyini abalemeredde ebeera njovu ng'efunze naye nga goloozo jagiwa abantu bagirye negaana. N'otunuulira qualification abatambuza omuntu oyo bali ku kino olabira ddala nga bonna bo batunuulira n'obateeka mu life living bonna baavu tebalinawo kye balina obwavu bubalumya embeera ebalumya nabagamba ne Bulaya waliyo enjala gubaluma. Understand this. Stop being foolish. So it has made some people to believe mbubaagala okubeera mu bitiibwa baagala ebitiibwa. This is why you see most people batandika okudduka emisinde ne bagamba fenna okukakasa abantu byonna tubikoze naye kati waliwo ekyasajjade because it's something which is trending and some people are going to buy it and they are buying it high. Kati kankule waliwo abakoze sajjade kansoke menyere waliwo abakoze sajjade nga sibya about okubeera nga babikoze bukozi nga lwakuba baagala bikola mbu olwokuba bayitaaga okukakasa abantu ssente naye nga mbeera na bulwadde bwe balina. Waliwo akantu kabayita liposuction mukamanyi liposuction omuntu agenda liposuction oba mutaje liposuction omuntu agenda n'akola sajjale eyo olwokuba alinamu endwadde baagala musalasala nga ebintu bya recross gye yakola nga Sudi Pereira gy'akoze nga Madamu Lumumba gye yakola nga Moses Ali gye yakola. It is believed even the president of Uganda yagikola. Naye yo nga bagikola health status doctor agenda nakugamba olw'okubuulina meat olina obunene waliwo ensonga ezisaana okugjamuko ennyama emu some fat in you
jemaka tovona abasinga obungi n'abakazi bagikola nga balina ebikono bino abalina ebikono ebirebera. You see these women who have this bagenda ne bakola kino kye bayita liposuction ne bagenda ne babakuulamu ne babatereeza. Abamu bagenda ne bakola ku mbuto, abamu bagenda ne bakola ku bisambi nga biyitiridde bitezze, abamu bagenda ne bakola ku mabira, abamu ne bakola arms, abamu ne bakola neck n'ensinga eno. I don't know whether you so this is going to be something tosobola okutuulawo n'osooka osomako n'oyiga. Naye kati ebikolebwa abantu bali specified bali batonotono si kweraga mbu balina ssente just because they need to do that recommended by the doctor. So n'abasajjale naye bagenda ne balaba ba doctor. Kubanga abasajja nza bagenda mu sajjale basinziira okuba gwagenza ani yamukozeeko wano wetugenda okutuuka. Who has worked on you? It is important. Kyova alaba ne Uganda bw'ogenda ofuna treatment. Waliwo abagamba mbu omunnaye wazaalira mulago, mulago gwe tewazaala era omwana gwe wazaala teyavaayo bulungi. Omwana amuteeka ku risiki mugamba emulago basobola okufiira oyo omwana. Bwe bakuzaalisa abasawo b'emulago basobola okuteeka omwana wo mu ddenja. Abalina essente batandika okukulagako mbu they have the potential nga bagenda mu Aga Khan Hospital, abamu bagenda e Kololo, abamu bagenda e Nakasero, abamu bagenda mu malwaliro ge mumanyi agalina potential. Do you get what I'm saying, ladies and gentlemen? Bonna bakola ebyo ogenda n'osanga omukazi okuzaala kikutwala just 1 minute over 5 minutes. It does not cost anything. Naye omukazi n'ateekawo complication. Awo wonna abakazi abasinga obungi babikola nga baagala kukakasa bannaabwe abali around them. Nze nina amaanyi era bba wange alina obusobozi, sente tuzirina, tetusobola kuzaalira Mulago. But today bw'ogenda e Mulago waliyo private wing esinga zonna amalwaliro agali wano e Uganda nga ga sente. And you need money to be in the social section. But some people don't know. Boba bali nechifaananyi kya Mulago. Mulago tekola terinayo. Naye weje bali Mulago is improved. Era bw'omulira ng'azaalidde Mulago ojja kwanza bajja kugamba azaalidde millions just because people they are not informed. Era ogenda okubuuza omuntu wano lwaki onafuya Mulago ne bagamba wali ogenzeeyo ddi because awulira hearsay on social media. Now these are the women who have really actually come up. Kubanga olusooka bino ebitoloza biki abantu bayogera ekintu bagamba baagala kubeera famous. The issue era ekiro kyaleero ngenda kwogera in fact the people who will join us later tonight njagala kwogera mbasomesa ekintu kye bayita money and favor. Who are the celebrities in the industry of Uganda mu industry era mbautemereteme who becomes a celebrity. Bano abakola bino ebisajjale baagala kubeera in the lines of being famous. They want to prove a point that they are beyond the ordinary. This is the reason. That's why they will never accept that actually they have aged. But the fact is that they have aged. They don't know abakazi abasinga obungi. Abasajja bayogera mu myaka gyabwe. Abakazi bameka boogera emyaka gyabwe. Weebuuze. Era omukazi ng'ayagala kumanya mbu omuyisa outis. Begenda omugamba oli mukulu. If you want to know that omukazi ajja kukyawa, kati ngaze bankyawa. Nabagamba dde abakazi abasinga obungi muli bakulu. And it's true. Some women have grown old, they don't accept they are old. Ate ne bw'oba okuze waliwo ebintu byogenda musajja ebyotakyusa. Tosobola kukyusa kati. Ne bwe baba kuwaana batya tosobola kukyusa buno. Nabo manyere yesonga batejogerera ku buno. Ne bw'okola sajja kujja nga bagenda kubaaga bubaazi bakufuula olubaawo obeere robot. Era nga waliwo endabyo wano nga waliwo ebintu ebyotakyuka. If you have kuzaala ngo baba Katonda kutonda ngo oli Godzilla. That's how you will be. Osobola okukyusa eno but you will still stand like a Godzilla. Those are facts. They are not changeable. Byosobola okusudia n'okyusa wano mu face n'osalasala n'okola obubira ebyo byonna very plastic you can do it. But the fact that n'omukazi ajjaffe abasajjaffe ababasulako abakazi abamu I can touch you n'emmanya tosobola kukyusa flow yo n'olusuulwo omukazi omukadde era omanya mukadde ne bwe yekuba perfume you can tell. Some of you can tell. Men of expert basobola. Era bawunya obuloolo. Omukazi omukadde ne bwe yekola surgery ne bwe omukomba bw'ati aba akaawa. Gojo n'obuloolo buwulira abavamu obuloolo olusuulo entono gwe bw'ofunanga omukazi ng'aganye okuwulira emyaka omukombangako bw'oti akaawa okusinga ku iniini ne bw'aba ava mu kinaabi. We're talking from the men who have got experience. Bino si byakuwaayiriza oba mali njiikya buyizi beera awo wandika dotisi zino zitegeera. Now for the women
kasooke mbabulire abantu abazze nga baagala okukakasa ensi era nga batambulira ku kintu kye bayita money bag power ng'amaanyi ga ssente byonna mubalaba basiba mu competition all the time. Zino alati ze muwulira ezijja nga Zari ateekawo embeera okunafuyaamuuko oba okuteekawo embeera ku mukyala gwe bayita Ritah Kaggwa. It's about olw'okuba kati ategedde mu bulijjo abantu babadde ajerega mu tebalina ssente batandise okulaga mbu bavuddeyo balina essente. Bakola byabadde akola. Yes, kubanga abakazi bonna bwe bamala okufuna essente batandika okukola kwabo ababajerega. Kyova olaba omuntu bw'anoonya essente atandika okukola ebintu omuntu yenna yamunafuyanga yamugamba nga mutolina busobozi. That's what it means. Alaba baze mu territory ye. Yes. Kati ejinno okimanya kati abakazi abasinga obungi batekinze on abamu abakozesa opportunity mu nsi mu bali basomye ebitabo, they are educated. Mubadde mubajerega tebaasoma ekyokusoma bakikubye wali. Kati Katonda abawadde time balaba blessing abafumbo balina abasajja baabwe. Ritah Kaggwa bagamba yafunye $1 million oga yazifunye oba yazigamba olinza atya oba yasse muntu, it doesn't matter. The fact that family yafunye $1 million. Bawe yafunye obochi. Gulooza omukazi bw'afuna baawe ng'afunye ssente okitegeeza ati abasinga obungi mugamba mutugulire emmotoka mutugulire amaka. Abakazi abakyayagala okubeera relevant mu society akugamba kangende bakole bampimpinge basobole okunsalaasala bino bibadde banjerega. She had to do this. Gabadde n'okugenda ettaki bamukoleko emikolo egyalagirwa kubanga n'ettaki wali abasawo bali abakabi. This is the thing I'm trying to tell you. Kati yes Zari ekyamuleetedde okutandika obujja kubanga what time nga blogger aludde mu blogger Ritah Kaggwa yayogerako n'agamba gwe weekozeeko bino byonna okwefuula omuto naye sigala era osigala nga bw'oli okaddiye. That was the issue. Kati n'ono naye agenze n'atuuka ekiseera n'amugamba kati Zari anti bulijjo alowooza byakola bya bbeeyi naffe katandika obikola tumulage tuli mu liigi ate kati n'ebitabo tubirina ate we are beyond tuli bafumu. Kati buli kyakola Ritah Kaggwa kiba kikuba eno. Nange mbiraba competition y'abakyala bwetyo bweri. Y'abakazi ya achievement bapima. Sister wange omusoga yali w'amaanyi ng'akyalina Ivan Ssemwanga. Ssemwanga bwe yawummula Katonda tulu amumuze mirembe tukyamwogerako bwe yawummula Zari n'egwa. Era ekyo kyova olaba amaanyi agali awo gali nti buli mukazi agamba kati nkwesobolera kubanga omugagga yagenda eyali kuteekako ku mbeera n'akuteeka ku muto ogw'amaanyi. Kati kulageko naffe abakazi bewanafuyanga wetuli, we are in the big league, we are heading to the big league and we are getting there. Kyova olaba Ritah Kaggwa bw'aba ayogera akugamba nze ndi mufumbo nina abaana nsomye ebitabo nina omusajja nina kiki kati ngenda kuyingira ekyasajjala ekibadde kibulako. She's doing it now. Agenda tugamba Zari omusoga weewaffe agenda kusigala ng'era. Kyova olaba era akya complicating amannyo ge tegalinako buzibu fe abaligeze ku sajjala singa tubadde n'obusobozi nyogete kaliko buzibu era omulaba agamba bagende bagatereze era ateekawo embeera mbu akopo time egenda kutuuka simanyi oba yagenze kola manya afuuke vampire agenze gasongola kati simanyi kye yagenze ko kati ebyo byonna bibye naye agezako kulaga mbu omubiri gwonna ayagala gufuule plastic era akakase banna bagambe naspendize sente nejjukira sajjala etendaba kusuuka mitwalo eyo eya Zari ng'ate ekolebwa mu kifo kye South Africa ng'abasawo abakyasinze kukola bisajjala bali mu America tugenda tumenyaamenya. Bino ebintu tutaliko kutegeera. Who is the doctor who worked on you? It matters. Kasa ziziri nti lunaku lumu Zari babelievinga bw'alijja mu kasana nga kookya nnyo Uganda nga tali mmotoka ya SC ng'atambula ku luguudo ajja kutandika okumeltinga. Kuba seminti oliwa si wahoyima bambuli. Kubanga ebintu byonna byefosinzeeko abyeteeseeko agezezzaako nnyo okubeera nga atwala ekifaananyi ekyokubeera ng'alinganga Kardashian. This is why the reason bagamba abantu tebakkiriza mbu Katonda bw'ati bwe yabatonda. Abakyotala wano e Uganda teri bukyotala yali akoze sajjali ono gwe nsoose okulaba kubanga abakyotala bazaalibwa balungi. Nabo example the other time ne bagamba ku mukyala wa Bebe Cool after giving birth to all those kids she still shines. Competing naawe omwana ow'emyaka 25 she looks good. Naye nga taliiko kintu kyonna kye bamugaadinzeko. Bino bye nkugamba abakyotala bazaalibwa wano mubalaba bano abayimba bano ono omuwala ayimbira mudura mumulaba bwanyirira abeeru abo abakola TikTok mubalaba. Most of these girls who are brown they are always looking good. Kyova olaba abakazi abasinga obuzibu bwe balina balowooza ng'obwegenda n'owemyusa n'olya ebizigo n'owuuta ebizigo n'oyuka omuzigo osobola okwefuula omulungi. No, when you change your color it doesn't mean that actually you're going to look good. But tugende ku sajjali kubanga okulya ebizigo si sajjali.
kati nga batukwati nga bwennyonnyola ebintu bino njagala mutegeere Abannayuganda abakoze sajjari nga bakozesezza okulaga obuzibu bwa ssente money power yali bad black number 1. Era bad black bw'atuuka e Uganda wano mukimanyi bulungi nnyo mwenna abaaliwo yasooka n'atuuka n'agwa mu bayaaye by'abedda be yali alese emabega n'abagamba nakikubye ng'omukazi omulala yenna bw'afuna ssente anoonya bano basudiya abamuteeka ku mbeera abasobola omugamba munfudde mutya okubeera relevant mu society mu bantu abaali amazima bad black alimuwulize bamugamba kati wano wootuuse ekisooka mu byonna olina okusooka okufunayo kyalinga w'amaanyi ajje ku mutto ssente nti wazifunye. Ekyokubiri bw'omala okufuna omusajja anyirira olina okusooka okugenda ne bakukolamu kubanga lino ebbeere wali ozaddemu kati lyagwa kati olina olisitula ne lidda ku mutendo n'okola ku kabina bweba kisobose ng'olina obudde obusobola okugendako mu jimu okoleko otandika okukola gundi owanvuwe ekyalisobose naye bw'oba osobola bakuwanvuyeemuuko obeere ng'oli ku ttoopu ebiseera ebyo olw'okuba tebwaliwo budde yagamba bakolemuuko ebbeere ne mu maaso wano bakyusekyuseemuuko n'ekirala obweru bw'amaanyi mu nkuba eyo ku mpise era y'omuntu esooka okubwa empiso ku bantu betwamanya wano eyagenda e Thailand ne bamukuba empiso abasinga obungi mwerabira nnyo ebintu bino kati n'apuratinga bwe baanoonya omusajja asobola okubeera nga mukwasaganya abeere relevant mu society ne balonda abasajja bali ku line abo bangi nnyo e Kampala wano abaagala smart wire Meti Sentongo took over the show. Meti Sentongo came in kubanga Meti Sentongo smart mu bintu bingi mu bwongo mu ntegeera mu plani akuplani ye okuvadda gwako abantu maite mumanyi kuvadda Meti Sentongo yatambula n'abafunyi tabera nkona fala takikolanga ko mu rekodize atambula n'abakazi bafunyi bonna mubalaba abali ngeye waliwo omulala yali oba nowe oba bali ludda waabo abasinga abajja Uganda bwamanyirako kuvadda ye tageti yayagala mukazi ng'olina mu kasente era abakazi abasinga obungi abakola sajjeri bakaba bakasaba naabwe tufunye ssente bwetuli. This is what it means. So bad black comes in and put her possession in that era okufuna fame abantu okumumanya that was the journey ng'amaze okufuna Sentongo era bwe yajja mu bulamu bwa bad black bakugamba Sentongo ya contributinga nnyo omwalo yali akafuna emitwalo 5 aga dola sente zajja ne zeeyongera ne kifuuka miliyoni 6 n'ekitundu eza dola. Sentongo yali master planner ekyo kyekifuula Sentongo exceptional mu basajja bonna bamali mulabye Kampala wano osobola okumunafuya bw'embeera eri bweti ne bweti golooza kwaki omuzungu yamulemerako n'amugamba ono alina osibwa because he was the brain beyond ng'omuwala balaba talina bwongo busobola kuleeta sente ezo. Who in Uganda has ever got about $7.5 million? Kyeva ngamba omuwala bwe yatuuka mu banne ne bamugamba ekutereeza okusobola okubeera ng'owaliwo amaanyi ku mbeera ne kukalayo gikyuse obeereko more brown okoleyo ku bbeere osobole okubeera yo shocking person nga bw'otuuka awantu oyogera otandika okukola ne chop money. That's why she went for the surgery. Oyo tumujje mu ddiiro katugende ku mulala. Lwakuba sajjare ya bad black bagikolera Dubai Dr. Tosola muteka ko Rwanga kubanga bagamba ebbeere balikolera siringi omutwalo gumu mu 10 ogwa dola nga te alina sente esobola okukuspendinga n'emitwalo 5 oba 10. Tuzze ku mulala number 2 Samari kankole ya Zari kubanga yojogeddeko nga bwe kugamba omukazi buli lwoyongera n'oyingira emyaka 3 n'oyingira 4 n'oyingira 5 n'oyingira 6 you are old goge mazima utandika okubeera intimidated. Uganda eno bujolaba eno Kampala eno bujingiramu ng'ojingidde nga obadde toli Uganda utandika okutegeera bino byobadde okola filters n'oteeka ku Facebook oli mukadde otandika okugenda mu bufuna olaba abaana abanyirira abato ng'ate tebalinamu ku ssente nga bali ku nakyo nga golabikwa bakufiisa bufiisa n'olaba omwana ng'ayingira n'ennyashi ayingira ebbeere liyimirire naye ng'emyaka gye ali mu myaka 2 ku 3 ng'anyirira kati bino byaintimidatinga nnyo Zari n'agamba how do I transform myself nzadde abaana abawera I need to be still looking more younger ng'ayingiridde 4th floor ng'agetega to 5th floor n'agamba nkoze nkyokakasa abantu jjukira benefit zonna atandika okukola ebintu ebyo ebyokwekolako sajjare nga bbaawo afudde. Abakazi abasinga obungi okulaga amaanyi g'essente musajja asooka kufa. Kyewanga
apo mukazi nga bamuwadde access ya account n'agamba kati kantandika okujogamu kubanga kati semwange yanfuula erinnya eryange tekyali relevant yabadde promotinga ye yampa concept ya white party kati this is the time nsandika okulaga abakazi abo mbw I can stand alone as a woman ekitandikirwako kiki abanne ne bamugamba nedda okutandika okubeera ng'ogenda mu top league sooka ogende bakutemeteme mu maaso muno n'agenda ne bamutememba n'emimwa ne bagisetinga first white party kyogamba embaza engolole yes nawe nokuziraba bino bino tolaba nyuma ne lipsi byonna baabitema si oli Zari owala starobu bwe yasangedde ejjinja bamutematema wano wonna n'abeera nga kulwaki social media influence egenze etambula ng'einkingamu abantu ebirowoozo babirabira ku bazungu abalala okusinziira ku bala naye nga bakulaga tulina obusobozi because it costs money bw'obabuuza bagamba it costs money toddamu tubuulira era gwe bw'ojja n'omwogerako bagamba it costs money sente bino tebikolebwa muntu munafu omukazi yenna bw'afuna essente ataleka okulaga mbu nina obusobozi this is a facts man n'agenda ne bamukuba bwe yava mu face era yajja ku white party mu gavana ab'ebifaananyi ne bagamba azita nabakuwona ne bakuba buno ne bakuba ebifaananyi bya buno ng'alebera kino kyebadde bagamba liposection bino nga munulamu n'ennyama eyiise jjukira abakazi bano abakyotala abasinga obungi nga balimu n'abasoga crossbreed y'abakyotala n'abasoga kyogamba babukuba ebifaananyi ng'ennuuni ziyiika bino byonna ebifaananyi ebyo bikyali ku social media nsobola n'obijjayo ne mbi-uploadinga nga wano wena ayiise wano ng'alabikira ddala emyaka makeup agikubyeko naye nga still bakulaga mbu tannaba kuwona emba tezinaba kuvaayo kubanga yali tannaba kulya bulungi nnyo bukomyewo katono nga miti eri bagiggyeyo nnyingi nga yenna alinga nga zino firimu zino eza horror era basinga bakomentinga ne bagamba kuwandika the return of the pumpkin head abantu bitaka bajjeni okitegeero binnyonnyola nzijukidde ngabategedde ayise ennuuni ne batandika okulaga byonna ne bagamba bannaye naye ng'akoze sajjare nga tennaba kutereera mulungi nnyo naye yalina okujja okupromotinga white party mu governor she had two kubanga contract bweyayogera kati tinajja era sheyo neggwa agenda okuddayo banne bamuwa komenti agenda okulaba komenti z'amawulire ge Uganda ne social media bamugamba wabadde obulamu wabadde olina okutereeza ne wano olina okugenda batereeze wano bwe batereeza wano basale ebinyama ebyo ebisiiba biyiika ogende ne mu olubuto lususse n'agamba balayika tebanaba kumatira bano n'agamba bannayuganda tebanaba kumatira kambongeremu n'addayo n'agenda nti tebakola tamitaaka n'adda ku lubuto tamitaaka lwe lubuto bino byolaba abakazi nga bazadde balina embuto eziyiise mwabaali bazinyiika ku bakazi abanene nga bazadde embuto ziba ziyiika babeera n'enkanyanya bakaddiwa nabagamba abakazi bwe bafuna olubuto bastretchinga kituufu bwe kiri kyova abasangako omugaba mungi nnyo abatambu bweyongera mugaba abamu babeera n'embuto eziyiise ng'abakadde ng'ennyanya ekanya gwe tomazinangako bakazi bazaddeko you people you don't blame them omukazi azaddeko talimba omubiri okulaba aba yayiikayiika ng'alebera abamu kati ebyo ebintu ebimu balabika nga it is body shaming batandika okutuuka ekiseera ne bagamba ani okyusiza otya banne ndowooza bagendanga okunaaba okuwuga ne bagamba naye obubiri nga wayiikanye omwana oyo gwe wazaala ow'okusatu ng'akuyuzizza nnyo laba yenna mugaba bw'avuddeyo laba byonna bwe biyiiseyiise laba bwonna bw'olebera tokyali wa mulembe osaana kukola tamikaati n'agenda mu tamitaaka bagenda ne bagikola awo bonna yagenda mu process wano byonna ne babijjako ne bagenda mu tamitaaka naye nga South Africa nga badokita baayo manyi balayisi kubanga gye bava India most doctors in South Africa Indians si babbeeyi musajja you get me so ne bamukolako emikolo egyo kati abali akamala ekyo nga bw'omanyi abasombi ba ssente contract bali bagiwaddeko mukwano gwe yabanoonya abasobola okukola surgery yasiba akyakukimako ssente n'agamba kati twamukimyeko erya feesi twamuziddeko enjawulo twagikubye tumukubye ku bino eby'ebinyama tumaze tebaayogeramu n'akabina kabulako ne basooka basirika n'akomawo katugolola ensingo
n'agamba kati katukole tutya katudde wadde Uganda era abamawulire ne batandika okuba ku mutwe pa waliwo ekyabuzeemu ensingo gikole waliwo ekyabuzeemu akabina tekaliiko waliwo ekyabuzeemu ne batandika okuba n'agamba n'abuuza ti komiti ye n'abagamba naye mmwe temuli sinsiya kwe temwaŋŋamba mu n'ensingo sinaba kutereera Niwalitereza atagenda okuleba mugamba nga tofaananya akatiko. Awo n'agamba kanzireyo bwe yaddayo yatandikira ku musingo n'agamba Uganda balina okumatiramu nze top chata Uganda balina okukkiriza n'agenda mu nsingo ne bagikwasaganya n'akabina ne bakakola n'agamba bano abaana batabagala yagoberawo adivaiza we eyali akola ku bya sajjere n'amugamba gwe tokyasobola njagala ebintu byonna biggwe naye bwonkolako bitundutundu bwe ntuuka eri bwe banjereka bwe banvuma ate nze nkyayagala okubeera nga fokasi yange njagala kusinga Kardashian. That is my focus. That was her dream. Lukyali luwanvu nkugambye ajja kukyusa buli kintu kyonna lugendo lukyagenda mujja lulaba no social media ffe weetuli agenda okuvaayo gye yalaga n'akomawo n'agenda kusajjala endala bamaze okukola akola ebyo biyita mikaati kati bamala okukola alowooza amazeeyo ensinga ewedde alowooza amazeeyo ekiwato bakikola bamugamba akabina nako kabulamu okyali lubaawo agamba baana mmwe nga bwajja mu gavana waliwo oluyimba lwo bend over yes nga bwagenda mu gavana abaana banyenya obubina n'oluyimba lwe olwa AK47 nga banyenya amabina mu gavana n'akamba yali mu kuzina bino bya kalipuso Tari ku mapiano kubanga njalo ne South Africa banyi muntu wa mapiano. Vaye bya mapiano byakajja kubulira wali kajata na process agenda kalipuso. Azina bi kalipuso bamugambe bete biri kola babana abanyenya ugaba nayo manye pika babana bagenda ku dance floor ne batandika okunyenya amabina ne baganyenya no gambo baze tesatondebwa. Bamtinde dinga babakaza abo bola babakaba bayine set. Ngate babidina. Nagamba ate nakabala face nakamala ekiwato nakamala ensingo kati ate akabina bana tebaŋŋamba kubanga nange nalinyenyezaamu ngaawo naddayo nga bw'omanyi pressure nejja stress omanyi buli akola sajja nebeera pressure stress yebezze n'agamba kanzire South Africa naddayo ku musawo w'omuyindi n'amugamba is there a way you can change this buttless body of mine and give me some butt okawagi tukadeke kabaraza yes kubanga abamu bali bamugambye agula ngazi n'empale jukira yajjanga nga times alina buno obubina obuve China ng'agenda abwambala yajja wano n'akyusa ng'ateekamu obubina abamawulire ne balaba bana kati kankuli omanyi abawala basambula ennaku zino nga bateekamu bikers munda 90% abambala bikers eza black oba ezifaanana endala balina obubina bwe bagula wane nabugabo okimanyi ekyo so bateekako obubino bwe babwambala bateekako kabayika kano ne kabeera mu ndeeri kwegamba gwe nolowooza bali ku matako gali agali alaali naye nga matako tegaliyo era bw'ogenda ng'oyagala kumanya oganyigangako bwoti bw'okinyiga ekibina ekyo kye baguze kiyingira munda nnyo naye nga mu ndeeri natural talina kabina abakazi bagenze bebigendamu nnyo kati Zari yatandika okukola ebintu ebyo ng'atandise okubiteekako ne bamugamba ebyatete biveeko kubanga ebbina lyalimu akasente omuyindi yamugamba this one will cost you biri obadde okolesa siringi 10,000 2,000 1,200 8 lwa $, so this one will cost you need $2,000 to do the bat amasomero nga abasomesa tebanaba basasula abaana abamu balina Africa omanyi balinamu obuzibu abamu tebagala kusasula mu time accountant amugamba ate sobola kubeerako na sente zetukuzi releasing 2,000 ez'okubeera nga munaye tukuwa okolettako nodaseko olindemu kati ng'atandika mu kaseera akako okulindamu n'accountant yalina okubeera ng'akyakola appearances kubanga omulimu gwe gwali ku appearances bwafunira ku appearance cost me and you pay me n'atandika okwambala obubina bwe batunda abamawulire nabo ne bamukuba ne babulaba jukira bw'oba otamidde
onyedde bibere ya onyedde bi champagne otuka ekiseera n'otandika okuzina ne weerabira mu munda eri wateeseyo akabina oweggulire n'akubaga ekifaananyi nga akabina akalabye akatali alaali nga pamba asobose ng'avuddeyo n'akikuba n'afulumya amawulire n'agamba njabisi era eyo w'amawulire baamunoonya ne bamuwaayo just $5,000 ajjeyo story eyo blacklisting ne mu archive vision group ne red paper they fought hard okujja ekifaananyi ekyo ekyaliko nga kiriko plastic kabina bakijjayo bakirwanyisa red paper yali ekubye vision group nekuba the sun ne bagamba mu kijjeeyo ne scoop eya monitor ne bagamba mu jjeeyo ekifaananyi ekyo kubanga kyatunda akayivogero kinoonya tekiriiyo ne bwonoonya mu guno okigugulinga tukinoonya nze nakinoonyeza ekiro nga njagala kinoonya ne kimbula nga bakiscrappinga ku media platforms zonna naye nga babagulire ababiri abaseguya balya $10,000 okubeera obulungi tolooza seguya alya nnyo ssente bamu $10,000 najjako kati ekyo ne kiggwa omukyala n'addayo n'agamba nedda n'agamba accountant I either fire you or you get that money from the account and give it to me I go for the surgery otherwise I can't be like this accountant n'amuwa ssente n'addayo ne bakola akabina abayindi b'ebe South Africa nga bw'omanyi tebasiima tebakkiriza awo wonna wonna afightinga omanyi omubiri bwe guyingira enkaaga si mwangu kudda ku myaka 25 it's hard abo bakadashani bagezezzaako bibalemye basiba bagenda bamodifying all the time they want to become 30 but they cannot be in 30 or 25 it is gone emyaka gigenze gamba tebasobola okukola okukyusa kuno ne bakumodelinga time ejja kutuuka babafuule robot it's just for the sake of being relevant atokakasa mbu gokyali mulungi bwe kiri era bw'atambula bw'ato ne bamuwa 2,000 n'akola akabina laba bw'avaayo juice ng'aterezeza akabina kwe kugenda okukubisa ebifaananyi ng'ali mu swimming pool ng'abalaga akabina bakakoze you people you don't know with this new boyfriend tebabiraba nga biriko love bateeseko obumuli ku mazzi ebifaananyi biriiki alagaba sinze yabifulumiza photographer yet betrays but yali agezaako bagamba mwe abakazi abali eyo akabina ke mwali mujerega tamikati bagikoze kyovola yabinula oli n'amusitula ng'asitula akabina bw'ati mukalabe it was a message to most of you ababadde bagamba akabina tetebana bandi nkyali lwawo kati kabina kakano mukalaba era omukulu gwe nafunye mwami Ritah kaba ali kulya bulungi bufeye yeyo niye era bwe bamuwanika bwe bati ebigere byavaayo enga ebigere nga bikyazimbye ebipamba kyovola bwe bamuwanika oli bukeshakibu bwe yamukwata bwati yerabira mu photographer bwe yali akuba ebigere yabiteekayo ate baba musinzira kudde okukola bigere ate abakazi ne batandika ne bagamba tosobola kubeera ng'oli elephantiasis ogwa abakazi obamanyi ezzalawo babada Uganda bagamba nedda okyabulamu tosobola kubeera nga olina ekigere eky'elephantiasis walwaleeta elephantiasis n'osigala ng'okyayogera naye nga bambi binnuma mulinga omusoka wange mbagamba omusoka wange oba abadde kyobaba emisambwa gyewaffe tegikola abadde ki bannaaye yaliteredde naye nga sina bwogerero ngamba owaayi kansirike omusoka akambuwadde yeyeka gwe yekoti yaffe munnaye gye tulina ebisoka naye kati ng'etandika otuswaza n'agamba naye oba nakola bubi ogoba oli consultant wange kubanga bino byonna yali byogedde n'atandika okwejjusa jjukira bw'ogoba omuntu otandika okwejjusa times n'agamba neerabidde ntya mbu ebigere kati olw'okuba amawulire gatandika okukuba n'atandika okuggyayo denial statements n'atandika okugamba photographer yalinkiza ebifaananyi comment zatandika okufuloonya ne bagamba ekigere si kikole toddamu kutumanyiira toddamu kukola kino at the end of the day twagala ekigere nga kikole nga wenna oli kwalaali okyesinga Kardashian so please make sure everything is put in place then you come and do photographs bambi guys mbuzibu eyo yonna kulaga nkyayagala kubeera ku top it means I want to be on top eyo kukakasa bantu mbu nze ndi wanjawulo ate omusajja yafa yandikira account yonna sentence erina kamba kakasembwa mmwe mutegeere banzaala ndi wanjawulo nze musoga asobodde okubenefitingira ku musajja gwe nakola mu choice gwe bayita Ivan Semwanga sente yazindekera era n'olutalo lwa family yalulwanyisa
sympathy y'abaana nga gya forwarding sajja fronting family yaba yasemwanga family ne gambo wayi mukiveko mukazi we yatuzalira abaana tunakola tukiveko. So chengeza kukuwa that at the end of the day, because money yali azagala berenga ina force nga ali one of the people bebaleka next to kin ku company ya South Africa ya masomero ne business asemwanga yamuteka kunga next to kin kati nga ya ino authority. So omusajja okufa cha contributing nnyo transformation eno najje mulaba ngali no kakasaba kazibanne kubanga wali semwanga ali managing assistant ngamugamba bine byosajja lisagala kuulira na kwagala kunnacho nze nkusiimye bera nga boli naye nga bakazi banne bamugamba obulamu kino balina kikola kino ino kikola nga bamupushinga naye nga semwanga ye boss takyasobola kulerizinga sente. Kyovola bwe yatuuka wanatandika okubeera ng'ayingirira abasajja abalala because yalowooza nabo basobola okubeera nga semwanga bamuweeyo. Naye abasajja nga tebasobola competing nga delete semwanga nga semwanga akyasigala the giant. Guloza kuba kiyajjanga n'abukutana naddeno ku basajja balala nagezaako okukwana ono naye nga abasajja baakwana beefuula nga abagagga naye nga tebasobola kumuwa sente z'ayagala nga bamuwa bucolo. Kyovola basente yalina okuzijjayo ng'afunye authority tebagimuwa naye nga kati sente nzaze ziriko komaani kaŋŋende juzi ng'omulaba ng'agenda akola ekigere kyavaayo olwakuba waliwo akavuyo London awo bwe baakola appearance n'atagenda mu mbeera gy'ojjukira gye twayogerako wa ne bagamba bamusasula n'atalabika n'alyawo akasente olwa damage control gye yakola ne kimukuba ojjukira ekya London kyamukuba n'agamba owayi kansasule era omukazi we baamuwa essente oyo Lidiana Ledina era Ladina ne bamudiza sente ze n'akola kigolo walitayo mukazi ng'ayomba yaddamu okuyomba baddamu inbox ne bagamba watuwa sente mmeka obanja just 10,000 eza pound we can give it to you ne bazimudiza. Kati jukira balina ebyama abakazi bano obuzibu beerabira ddala bwemutula mu komiti zammwe ne mukola busitole bwammwe ne mukuba ebiboozi bwe mubuulira emboozi ne security zammwe baba ne bazijja ne bazireetera some of us ne bazituwa. Kati n'akola ekigere abantu bali tebamanyi bw'akoze ekigere kizzeewo ne bakitematema nakyo ne bakijja ku njovu ne bakifuula ekya hippopotamus. Jukira ekyenjovu kinene era baba bakola sajjade tebagala tende okulabisa nnyo basalako kye basala ne bagamba kati kuwe kya hippo era okomewo era kati waliwo obuntu bukaapu obutakyuka buno bukaapu obumanyi ku kigere buno wano sisobola kuwewanika nnyo bwe buti buno tebukyuka busigala nga bulibo babuleka kati nabo abazali abasajja abadokita basigala bagala kusomba kati kakaapu ako balina okajjamu ne bakuteekamu akendiga with the time. Ne bakola ekigere kati abakyala boolaba bano nga bwe kugamba dimandiza teri mukazi akkiriza mbu esente omukazi abasinga obungi baagala okwavua era gwe bw'obeera n'omukazi bwe kaseera basibako dimandi omukazi ogenda n'omufuna kati kambayigirizeko ekintu ekimu ekiri brief mutegere mbu abakazi abamu be bakyasinze kwavuwaza abasajja ogenda n'ofuna okwana omuwala n'akuteeka mu mbeera gyange okyala ewaffe naye nga gw'oteekamu n'okyala omala okukyala n'atakkiriza mbu oli wuwe official n'agamba yanjula okwanjula n'oteekamu n'omala okwanjula n'oyingira embaga n'okola embaga n'asigala ng'akyasaba katubaze embaga mpe emmotoka n'omuwa emmotoka ova ku mmotoka n'akugamba ate njagala mulimu n'omuwa omulimu omala omulimu ate n'akugamba njagala baana n'okumwa abaana bw'ova ku baana n'ataka kugamba tucelebrate anniversary ne birthday zonna ayagala kutwala bw'omala ebyo byonna ng'obikoze azadde abaana basatu ng'akugamba ate nze ngenda nkaddiwa kirabika ojja kwagala abakazi abalala tugende mu sajja basigala batwaza abasinga obungi bino mbige abagezi bokka bye basobola okutegeera bino kyovola bino show zibeera z'abageneral bokka 10 star. You either come and learn and pick a leaf from what we discuss or you keep hating. Or you say that's how things are going to be. Yes, sir. Yes. Amalokola ebyo kati jukira abatamanyi ku babadde bajerega baanafuya mbu abakazi abalala babadde avuma ku social media babadde ateekako embeera balangira
mbuze n'aba followers 1.2 million people simanyi 1.5 million followers bajerega bamwegomba abasiba balota abakozesezza ensobi because so many women bakoze ensobi nga bagala kubikaminga nga Zari so many of them abamu bebase ne banyamagoya abasinga basaddaasa abaana abasinga bakoze buli kafankunaali abasinga beetunze mu nsi ez'enjawulo in the name of becoming like Zari and this is factual ebibalemye sente zibavuje abamu balidde ne b wabasajja just because to prove a point. I'm telling you bana bazungu bakutta abawala baffe abamu e Dubai eyo n'apa mabbi n'amugamba bw'oba oyagala $50 lyanga olyo mmere sorry to say ekigambo ekyo kisobola okwaga okiraba bulala naye babiridde n'amugamba ng'ayagala kuturning around her life afune sente ajja akakasa bakazi banne emu ye ayagala kubeera nga Zari. They have done a lot of so many things. oba balima mu kano kaloddo k'oboolya naye tebakubuusizawo kibazibamu bino byogerwa bajjirwa bokka abasobola okubuulira ekiriyo abakazi bakoze ebintu ne name of becoming how Zari is era kyovola abagula amasmartphone n'abeera ng'ennyumba teriimu kintu kyonna mwafu lunkupe n'agula iPhone ekole filtering oba akole essimu ey'ebbeeyi ey'emiliyoni 5-10 agiteekeko asobole okubeera ng'aconvincinga the world through social media mbu ye ali beauty convincing ye abeera ku social media. That's why when you date such kind of women osobola okudduka emisinde n'ogamba ono si yeye in reality 10-star general boogera bino Zari atuuka okukyusa ebyo ebigere kati nakugambye we waviira Ritah Kaggwa agamba bulijjo nninda Katonda blessing family eno tubadde tusaba tukuba amaviivi omusajja ogga akyusizza ennimi boogera Jesus Christ basaba kiro na misana na kiro kigemba wange muwe mukisa mpa wange muwe sente musajja wange munairija muwe sente nga ddiro eyitamu ng'afuna $1 million Katonda ng'awuliriza essala za Ritah Kaggwa jjukira ebitabo abifunye ebisaba abikoze kati ekibadde kibulako kibadde kyebamuvumira bisambi bino nga ino ogenda kukola liposuction basale ebisambi ebyo bakendeezeeko obunene bamukole tamikaati wano mu fesi gye mubadde mumuvuma emimwa n'amabeere bagatereeze n'agamba embaga ketandike kekootiike n'agamba n'abwebuuza ne bamugamba wanettake waliwo abayindi abakola surgery nga jjukira abasinze okusoma ebitabo bonna babeera ba China n'abayindi kisinzira waali ne bamugamba wanettake wali set she flew in Turkey ne batandika omubaaga section ezisooka version ezisooka ziwedde Gura post za abadde ateekangayo nga alagamu wanjawulo mwe mbadde mukitegeera nga bw'olaba ekifaananyi kye kyanjawulo ne kiri ekikadde ng'oggyeko ebyessimu ne filter n'agamba katulabe who is the woman who is taking the crown of being the queen of the game n'agamba kati kambalageko bano abaali banvuma abanjerega n'atandika okwekolako bino era nga bw'omanyi omuntu atakkiriza nebimugwa mu matula agamba wakoze ki watuvumanga kati otandise okudda mu footstep kubanga ye tayagala abantu bakoleera bakola ayagala sigala nga ye Zari ye yabikola ye tayagala kukkiriza waliyo abantu abajja nga bakulaakulana ng'essente zijja mulamu bwabwe nga basobola obikola kati bana jjukira 12 years of 15 years of being a blogger waliwo ebintu ebibadde bibulayo okumugjayo Ritah Kaggwa nga bibulayo ku bakazi abalala atandika bateeka wansi obanafuya nga ababuulira n'obulungi ayogere ku bulungi bwe ayogere ne famire ye ayogere ebitabo bye this all file this is the file omuntu abakuwa profile ye nga gwe bw'ojja n'oyingira mu gaapu ye akunafuyizawo n'akugamba nsomye ebitabo nina omusajja ndi mufumbo ndi ku kino nina ennyumba ebyo byonna aba bibayininga tugenda n'alyoka akumaliriza ng'akugamba n'okuteekamu essente neeteeseemu ssente insurance wano wendi ndi worth £1 million. Hello egyo statement gy'abaweereza abakyala abalala musooke musirisa emimwa gyammwe. Yes sir. Awo n'alyoka ajja kati kusaawa zino z'olaba she's the woman on block naye lwakuba tanaba kuweza ssente ziri z'abadutiiti okweteekamu omunigeria mugezi yawaddeyo akasente Katonda tanaba kurelizinga $1 million muwaddeko bucaapucaapu emitwalo ng'ebiri oba gumu kitundu kozesa egyo abanigeria bagezi obamanyi tebagala kugwamu nnyo bagala kushininga for years and years maybe tebaliddamu kufuna ssente
Bwegamba yamusirise ku katala alabe omukazi akola ati performinga atya. Performing atya kubanga buli jamu laba ku social media bamunafuya nagamba baby mama don't worry. You cook a goosey I eat. My brother, my sister, you'll be okay. Money is coming, more money is coming, more money. Teri muntu asinga ba Nigeria kwekiririzamu beba kyasinze n'okukwana abakazi baffe bano. Ne akugamba ine sente wakanga teziriyo n'akulira ne mu motoka. Ninga mutufu talina mu sente. Ne yiye akyasinze kuwa suubi. Abasajja Abanyuganda tebasobola kuwa suubi batya. Omunaigeria omukube ejjeke ng'akulidde ngumalaya n'asigala ng'akukuba ekikonde. Alwanira ne mukasolo ng'akeewe. Naye Omunayuganda aswala. Bw'okeewola ogamba bana newe kwatakwata olumaliza owayo simu. Omunaigeria tasobola kuwaayo kiki. Bw'amala okulya nga yakulidde ku bigambo ng'atema. Era tasobola kukkiriza sente muggwako agamba kati embeera nga bw'ekyuseemu kansoke bakaza agenda komenti ze n'alaba abantu abamujerega Ritah Kaggwa abadde bamuvuma. Now she's in the game, back in the game. She's going to be the top, one of the top. Oyo Ritah Kaggwa tumuluddeko tusoke tumuzze mabbali. Era kati n'omusajja abagambye ataseka yamuka katakyamuyita sebo bebe amuyita Ijeoma. Ijeoma bali batumizze emmotoka Phantom. Era kati bamuyita Ijeoma. Batumizza Phantom. Ginoonyerezeka Phantom emmotoka. Phantom? Yes. Amaanyi nga mangi. Nakugambye nno okyasaaga. Kyegezako kugamba bakulaga women have power of money. Bebaliko. Women when they get money bakola ebintu ebisembayo agenda kuyingira mu baditu. Yes sir. Oyo tumutadde. Kati waliyo omulala. Ono ndowooza tubogereko kitono kubanga saagala kwogerako bingi. Bonna olaba abagenda okukompitinga okubeera nga baagala just abantu babamanye mbu gye bali. Omanyi at times waliwo okubeera nga ennaku yo yakuluma e Uganda n'ebayiga n'osiiwuuka wenna embeera n'ekuyitamu obulamu ne bukuluma wenna n'obeera nga wenna olinga ng'atonde kwa shako e Uganda ng'ensi ekukubye. Katonda n'akuddiramu n'akuwaka visa n'oyingira mu America awo mu Boston. N'owulira ng'ensi ogiwange Sarah Joy kwentegeeza kati gwe mbaleetera. N'oyagala okakasa ensimbu nange ndi top gear top shutter ninga bakubuuza top shutter biri ludda watobira togattagatta. Bagenda okunoonyereza bino bye mbabuulira agenda okunoonyereza nga kakoosi ke yakolayo kayogeza n'avumirako abantu bakayita CNA bakayita certified nurse aid bano abawerekera abasawo ka weeks 3 ako n'akuvumira okwo jigira bwe yagenda n'asoma ako n'avuma abo. Yavuma bakazi ng'ayingidde mu America tanaba n'okuweza yena myaka giwera 5 yakagendayo naye ebigambo ebimufubutuka yokka okukakasa banno okubateekako mu nze zaasinga ow'amaanyi beeyita n'aba second first lady tobawulira nga beewa taito goloza kuba kibasibo baagala kakasa abakazi abajja eyo bubba abaliko. Kati jjukira America eyo erimu abakazi abalina essente abatalabika ku social media basirika bamugamba naye gwe tetunaba kumatira wakajja n'emyaka tonakuweza 5 oyagala gamba oli top shutter tukakase. Abagamba bano balayika balowooza nsaaga. Kati omwa mugamba naye wano waliwo ebya layisi waliwo obusajja obuva e Bangkok obukola sajjale buli wano mu Boston. Buso Abachina omanyi Abachina be bakyasinze kubeera Boston. Abachina bali awo bamugamba tofaayo gwe tujja kutwala eno bajja kukolerako sajjale mu toilet. Nawe sajjale abantu bakola kuwakakasa abantu mu bakabi era bw'onoonya yamukolako sajjale tesobola munoonya kubanga ebintu ebyuma yagenda byo mu kasawo teyagenda mu ddwaliro yagenda bano be bawulira mu bakoperatingirako ewaka oba mukimanyi oba mukitegeera waliwo bano be baparatingirako ewaka at home. Basobola okukolera corporation ewaka kasita obalagawo n'amazzi oli dokita akola butabu sidekick jobs ava eri ku mulimu n'agamba nja kujja mbikolera ewaka n'akaveera kange so najja n'ebyuma n'agamba atuyingire ekitegeza dokita ebyuma ku mulimu n'abitwala oyo ye abibbayo mubbi naye n'akukuta namugamba tukolerewa jjukira ennyumba z'abasinga abali awo bali mu studio homes omanyi bino
ngenda nembyogera ne munyiga mu Kibedi atagenze wala no abantu babira mu studio homes obuli yawo room tezebwe omuntu kati doctor bwajja kubuza tukolerewa mu kisenge mu kadiro I have a bathroom which is big so kuteka yoko kana akatebe ka pass akakongololera no neba koko nongolako omusawo we yakolera face eno nagikyusa era Sara Joy bomutunulira ya spendinga obambya mwayo 113 ne bamukyusa wano yenda era bomutunulira ogamba baba nagamba kati no kekimaze nange ngenda genda mu top league nino kubeera ow'amaanyi nino kubeera ow'amaanyi nino kakasa abantu mbu nange ndi second first lady kati nakugambye abantu baagala you know bino ebintu byenjogera gemazima gaabyo nga mutandi kugamba kati njagala kakasa bana Uganda babadde banzala wajukira yali mu ka beef ne Donizera before bayinayo ka beef olaba ebifaananyi byonna betwalaganga betwapostinganga nga ne Donizera ng'omulabira ddala ono yo muna Uganda azze nga bakuleetera bwe bamuteeka ku embase ne bamugamba bano be bantu abavudde ekaramojja abatalina ssente ogamba mutuufu yeye ono is a victim tolina wo doubting ng'olaba ali malnutrition ndi yakatuuka mu America bambi yenna omubiri teguli mukakulya kyova olaba kati bwe yamanyira emmere yeeyo bino KFC McDonald's nebireetako kabiri gwe when you look at her dentist she has changed. She has changed not because yalina sente no a changes olwokuba ebimere biribo obirya bitandika okupampinga nabagamba abakazi baagala okulya kati nakyo kakisooka ekibabuulire wano abasinga obwegye bebuusa amaaso kiri ku rekodi abakazi b'e Uganda baagala okulya emmere era kyovulaba odeetinga omuwala ow'e Uganda si mwenna naye abakazi abasinga ne bw'obatwala ku deeti kye batuukirako nga batudde I want to eat ojo kinoonyerezeeko era bw'oba oyagala kumanya mbu olina amaanyi bw'atuuka bw'ati ne bw'ava ewuwe essaawa 5 ez'ekiro atuuka omubuuza tewalidde ddina atuuka kugamba ngulire emmere tusooke tulye nga tonabakumbulira bikundeeteddere balya emmere ate olw'okuba tebalina kati bino ebintu basajja lumanyi lwaki byetaagamu okubeera ne discipline olina okumanya okulya ky'olya abakazi balya ne bazitowa ne bakejja ate tebagala genda mu jimu bino byonna byonna bye bakola ku ssajja ne bisobola okusootingibwa mu jimu but they don't want to put in the work bagala byamangu that's what I'm trying to tell you. Yes, sir. Kubanga bakugamba when you go to the gym and exercise you can turn the body around obadde ogeze n'osala weight emmere yo n'ogimonitoringa naye balya emirundi enda tulimbe tukulya emirundi esatu bo balya mirundi Yes, sir. bwe batambula mu nsawo balina bupikiti balina bubiskwiti balina buchokoleti gyotambuleko mu motoka zaabwe balina bukyo balya bubiskwiti bukukizi buki basiba beegaaya buli kaseera mwanjala enuma yenda atakimanya buli lwolya bunkyampu buno omubiri gumaliriza gukoze eki gupampinga ne gugejja ate Katonda bw'akuyamba obubye ennyo nga tonaba because you become a model when nga tonaba kuzaala naye gujoozaale kyova olaba omuntu oba wamulabako ng'akyali ka slim senda woman n'azaala n'abwatuka nga time bomb because most women don't want to put in tebagala bibakooya era gujoobe n'omukazi omugambe situka tugendeko mu gym tebabyagala bw'agenda eri agala kuvuga binafu agala kuvuga kagaali nga kali mu kusota bw'atyo mpola era bayokubya bifaananyi obabuuza mukola jimu yennyini naye nedda baagala just kukola bifaananyi kulaga mbu omubiri bagukola naye bangi babadde mu jimu tebakyukanga just because bagako social media to fool people that herese yaabwe etambula bulungi but the facts are that omuntu osobola okukozesa gym training n'okyusa omubiri both men and women kati naye bwe yagenda ku sajjala eyo ne bagimala baami era bwe yavaayo mwawulira ebigambo ebipya n'ebikadde title n'agyeteekako secondary first lady nze alina Bobi Wine all this is a journey kyovula mbagambye ekiro kyalo tugenda kwogera issues about money and favor who is a celebrity lwaki abantu abamu beefuushinze bino ngenda binnyonnyola ekiro nja bibabuulira edda naye tuli ku sajjala today tugende mpola gwe following Kibedi Ronald Cox Kibedi Cox you'll be into the rightful journey tukomyewo 2022 23 gye tulimu 2023 is not going to be easy ate tutandika butangi Yes, sir. kati oyo munaye ng'akola mu face nga spendinga 1,200 yakatandika okukola kasente ke bambi akateeseeyo era olaba transformation y'obulamu bwe alina bye yeegomba mbu era yafunayo omuzungu naye omuzungu oyo tetunabakakasa
drone zange zayingiddewo zigenda kumbuulira profile entuufu ey'omuzungu oyo bayimiridde. Bino bagamba abantu bonna beegomba bannaabwe to become what they are. Ngenda kugenda mbasomesa ebintu bino mbiyige. Era nsaasira nnyo Ashibakato, thank you okubeera nga tewalemerako kubanga saawa zino ne depression akulimu ne stress. Ono omukazi yali agenda kusuula eddalo. Katonda yakusaasira. But era ayagala kulivinga nga celebrity. She's also chasing. Era be bafaani baani Zari. Balukira forward to Zari. And this is kusomesa nawe muganda ngo oyigire ku the best of the potential knowledge. Bino tuwakame social life byonna nze mbibaddemu ebbanga bano abagala okwemulisa. I've been in the game for long. I know. Era kyovola be bafaani abatambulira ku Zari. Bw'oyogera ku Zari babujjayo n'empiso balwana. Because that's their inspirational person. Lwakwa kati yakatandikako 10 kati wajja kuddayo era bakole awalala bamugambe mu face tebwatereera wetagayo 10 which will take our time. Kwange budget sajingo ogambe atengo musawa alina okubbayo ebyuma. Atengo musawa ate okubya ebyuma kwange ogenda eri tosobola kwafoodinga yeri we bakolera sajjale. Bajja kuzita 15 tozirina za spending for now. You don't have that money. So ojja kukola bino ebyalejjalejja nga bagamba olwadde n'ogenda ku kafamasi bakuweeyo eddagala. This how things are. Nga bw'owulira omuntu omusawo akugambe jangu tukulabe tukoleko review gwe n'oteekamu obukujjukujju. Wano Uganda waliwo abantu nga osaana kugenda kulaba omusawo akoleko review. Olw'okuba omanyi omusawo ajja kusaba consultation n'osaba n'omugamba naye musawo nze mbulira eddagala ly'embangula n'ogweta ku kafamasi. N'ogulayo bw'okerenda like that. Tengezaako bawa example. Some people do shortcuts in treatment. Kati oyo tumuvuddeko. Tetwaga mundu wako nnyo kubanga oyo yete yateeka munyo sente. Era omulaba amaanyi kulwaki agaleeta akugamba nange mulina okumanya gyendi nange ndi wakatawaana ku bakazi abali wano nabensinga. Naye bw'obuuza akusinga ki ajja kubulira omulimu gwakola profession ye ne class ya nursing. Bw'oginoonyereza ogenda okulaba nga yagisomera 6 months. Surely kubanga waliyo abanaasi bali abakugu. Kati ogenda okugattagatta nga tafiitinga. Muli badituti. Nenga inama akasente akake. Sigamba mbu ali bubi. Naye just like somebody, an ordinary person asobola okwefaako. That's how life is. Kati netugenda ku mulala. Twogera ku muntu gwe bayita Zawedde. Anewe wamaliriza. Era naye nyongerezeeko bannange. Bwe nyongerezaako mujagamba nina omutima omubi. Omanyi mwe mugamba bwe njoga bano mateyi matemera abantu abakoze sajjale. Naye sola mubuusa mukaso. Kati Zawedde bambi bw'otunuulira olugendo lwe how she wants to be famous. Bino nja binyo lwakuba topic ezimu zimixinga with this. Obulamu bwe nga bw'omulaba bw'ayagala okubeera attention seeker in general. Waliwo attention seeker nga aliwo kugamba mulina okumanya mbu gyendi kubanga sagala munyumize kati ye alwanagana ne Zari. Ayagala kutwala kintu kyovola abayeetuuma boss lady ayagala inspirational person ye Zari ye mentor we. Kyovola mukutandika kwonna Isaac Katerega bwe yamusuuba naye Isaac watukola bubi nnyo erudda. Tetuganye kale nawe walowooza omuntu gw'otuleetedde ali kwala ali naye bingi nnyo bye tulabye nga bifu. Kale tosobola kunenya nnyo katukkirize watuleetera ekintu kyo. Ekyali ekintu kyo kubanga takyali muntu wonkimanyi. Kati kyovola nabagambye abantu mugenda kwata enjovu baleme okuteeka mu kaveera oba ku bibiri mugenda kubeera n'omulambo gwammwe abamudifendinga mufe nagwo mugulye kubanga gufunze kati tekulirawo musobola kugutunda naye n'agamba ne bamukubate nazikugambye abantu bonna abakazi bafuna ku ssente mu ngeri yonna gye baba bafunyeemu is not the problem but bwe bafuna ku ssente baagala okubeera relevant in society era buli omu alina target ze nakugambye abantu balina abantu abamentoring nga bwe nakugambye that abasinga babadde baagala Zari ono naye y'omu ku bo n'agamba naye nze nsobola okusingako Zari ye era mbwongo agamba nsinga Zari ne bamugamba naye gwe osinga otya Zari nga Zari bintu byakoze bwati abadde mu bufumbo pampa kati kyovola bwe bateekawo embeera y'obufumbo omuhaiti ne bajja ne bakola Uganda embaga ojjukira those years almost 10 years ago
omuheti ne bamuwasa omuheti n'awasa oba ne bamuwasa nga kyonna kyakola ayagala kubeera nga Ivan Ssemwanga despite the Ivan Ssemwanga ye byo yabikola mu bintu by'ekikujjukujju bakyabuuza embaga we yali tewaali naye ayagala okuulaka ng'afuna ekitiibwa mu mufumbo ekitiibwa ekyo munnaye abakazi bakyagala nnyo okuva ku bino ebibajjubya ng'alaba kibulako kiki Zari teyakola mbaga kati kamunoonye weakness za Zari nina okkuba embaga kyova olaba yajja n'omuheite yagenda ne bakola embaga e Uganda ebyo byonna ng'abikola ayagala ku owninga kiri kye bayita boss lady. That's why some people till today who are blind they believe that actually boss nesi boss ye muntu alinamu buswazi omanyi mujamaga bakita pussy money. Yes, ye muntu alinamu buswazi nga gwolinamu sente naye nga toli mu big league ziri ezimalayo. The problem poverty ekubye nnyo Africa, poverty ekubye nnyo bana Uganda ng'omuntu bw'omusanga n'omutwalo gwa $1 olowooza ye Katonda, yet that is just a pocket change to some people. Weakness yo okitegeera gwe kulowoozesa mbuoyo mugagga taba mugagga self-esteem ye ku drivinga netandika okuwukeninga n'onafuwa kyova olaba omuntu akuwaayo $2, $5, $10 n'owulira ng'ensi ekyuse gwe n'olowooza kubanga tageti zo mu bwongo zakukaba bwe ndifuna $2 oyo aliba omugagga singa ffe abatunulira omuntu okukolako emikolo alina okuleeta akakadde kalamba $1 okukakasa mbu alinayo oba emitwalo 5 ekizibu which is very hard for some people to do. Buli omaiko price tag kyokolaba ku nsi kuno bwe kibeera naawe omukazi ali eyo ng'oyagala kuwasa olina embeera gye wateekawo omusajja okusobola okubeera nga meeting targets obeere mukyala we. This is how life is, man. Tetuganye waliwo n'abadifeedinga ku $100 nga kyakugulamu mwenge. Waliwo abagamba nze mpaayo $10 ngulemu cupa 10 ez'omwenge nnywezo ne wabeerawo oli nze okukakasa mbu oli mugagga lift my family ondeote ku birthday party spending $5. Waliwo be bawa $5 ne bagwa eddalu ne babayita ku mikolo naye ng'oli abazanyira ku bwongo oteekewo ekifaananyi kubanga gw'obulamu bwo obadde tofulingangako okuva mu state ezimu okudda awalala nga primyo bweri gw'ovanga ku muntu akugamba mbateeseko buli omu $10 mulina abantu 5 mujje n'akuteekako $5 n'owulira that your dream has come true nga it's black toyinaamu ssente oli akikola akimanyamanya akufuulinga tayinaamu ate naawe okimanyi tayinaamu naye lwa poverty rate bekuliko nolowooza strictly mbona nga nkozeeko kyobola abaali babali ku birthday party ye bonna be yaleeta banafu bamuva wala period man muva wala aliyo muva wala nga bwomulaba you know life ya muva wala the life he has been in life is a struggler after living in Boston for over 40 years beba jubya bali kusego beba kubira segu ya kuwane segu ye kimufuno okubeera nga bamunafuya bamwabu just kumuleeta kwebakako wantu segu leri jasula kubaga road eri mu nfuufu jasula ku kitanda eky'enti ez'ekyalo kuziri inchi mattress yabadde amanyira shiba bano bino batuna life ya segu ya 25 years you have been in the media but you have no statement to make. Owano omuntu natandika okubeera nga gwe naawe wafuuka kaju be bantu boolaba nga babagula okwogera ku muntu naye nga tewali value. So it has made some media kati nze ng'omuntu gwenenya kuseeguya oba nnyina ye yamusomesa gwe nina okunenya ng'ogenda n'okufuba n'olutunda ennyaanya n'otunda emmwanyi n'otunda obutungulu n'osomesa seeguya has been a disappointment. To date, asobola the old stage, you know, competing with the young people. Mbona fuyo jerega shiba. Just because Omuliro gwe mumbeera zo zonna gwe emirundi gye basanze okuweera suuti gy'oyambala ery'omukiyembe. Bullshit, man. Laba omwana bw'akulabisa myaka 3 mwezi 3 akugamba nkoze kino. Sometimes ndaffe abaana abamu abatusinga obeera polite n'ogamba yes nseekulemye. Since tebate kulemye naye emikisa kyo kiweddeyo bagiganye you accept n'ogamba n'omwana bw'aba kusinga ku accept akyagala kuba mbu tulemereddwa. What do you mean tulemereddwa? Ogenda kufa
Bale Francis, sorry to say. He served in UBC for fucking 40 years. How did he die? He went to jail. From jail, he died. Sorry to say. Two examples were journalists. Natenga ye yali reputable. Nature no kumusira jali mitwalaga. Mulindwa muwonge. Abantu bamugenda Mulindwa muwonge. He died a pauper, having been in journalism for quite a long time, working with CBS. So when tunuliranga oyesegu yasi tulomumwa yeyogeza alumba abaana abavubuka abato abaana abato nga agezako oba intimidating okuba putinga dalo okuba ye bwali timu gundi musibanyi vision group ye wagira abantu abo basayima sagala na kugera abantu bamusore video negenda kubanga eyo noneka njagala kubajja na kasasero. So this has shown that actually go bulirira abantu, when you get lawyers, get the best in the game, get the best in the business. Otherwise, you just sigala ngosemba. Oh, techetaga kwetunda so somebody to know you. Bano ba celebrity bonabo laba basinga obukaba kazi batu tekiseera olwokuba balowooza balina mu pocket change bagenda ne bakola surgery kati era tawede kyamukeza ne bamugamba nedda okumalayo nga bwegomba Zari nawe genda mu surgery ne bamukola tamita. Beba mukola tamitaka yali ya dola bagamba Zari tamitaka ye yali ya dola 15 na agattako bakole wano nebino nebigana kubanga ye yakola surgery ye yali wa Ethiopia teyali doctor bali abamalayo bano ba doctor bava Ethiopia bagenda ne basoma mwito chovola bobodo yogera kino kyamulemu kola oli bwe yamupa pinga wagulu bwati wano wa mulema yamusitula nnyo spinal cord eno yagiripitinga nnyo kutereza wano mu kiwato n'abagambye abakazi bwe bazaala abaana abawezeeko bayika so yalina okukola wano ne bamugamba bakoleko n'akabina so all in all yamalawo ng'omutwalo gumu mu 10,000 sajja leero naye yakakolako naye obuzibu obuli tannabakola kigere ekigere nakyo kyalina demand kubanga omuntu bw'abeera nga mukazi ng'ayambala 49 shoe size 49 wegenderezanga ali ayambala 49 tomuwulidde njogera kwani aliko togera kuzaawedde yes 49 tekibiraga kyabasajja naye kuwakirabako e Dubai nawe ebintu nkubuulira ate n'obumpi kyobulaba abamu n'obumpi buno obumpi tebabugula. This is why money cannot buy. Sente zonna tuzikola naye waliwo tetasobola gula. Sente abantu bazikoze naye waliwo ebigaana oggulwa. Mumpi nnyo. Mulaba mulabamu awambuye. We are giants. Nzayogera mwe giant. Yeah, definitely, man. So I'm speaking things I know. Naye nga bwe nkugambye naye bwe bamuyingiza mu kintu ne bamugamba naawe weekole ofuuke nga Zari, you can top Zari. Era weetegeka erinnya lye bayita boss lady. Era n'aligendako n'akola obusajja lwo bwakoze naye lwakuba naye akyabulamu bingi alina okuddayo bamukole panel beating nnene bamukole buno omanye emyaka tegiseera abantu bazeera mbagamba buno obukongo bule bwokka bwe bukulaga omukazi omutunuuliranga buno kasita omulaba ng'atandise okubeeramu nga zino zi alien ng'emikono gitanze omanyi bino byonna babikola buno bwe bugaana otegerewo kyono omukazi ngwaŋŋuli. Omanya bumanyi ono yalwana entalo yalabako Idi Amin nga bamuwa ekijiiko ky'obuuki ku myaka gumu. That's when you realize that people have lived on earth for long and it's a blessing. Lwakuba abantu temwagala kukkiriza mu mukuze. Abakazi abasinga temukkiriza mu mukuze. You hate it. Nze nzikiriza ndi mukulu siri mwana muto. Because that's me. Yes. Kati munnaayo mulekaawo naye nga ebyo byonna tujja kubyogera mu program egenda okubeerayo ekiro kya leero. Money and favor. Yeah. It is money and favor. Ngulage tusomese muwaliwo sente tujja kubeerako essaawa ez'e Uganda ssaawa 5:06 between that time we shall be live on Kibedi Ronald Cox account.
kati tumuvuddeko kubanga yo ebyamanyi ebiramuja kutana kugamba alina kino ebintu bya America nabagamba takala kuddamu video twagikola dda ebintu bya America byangu kasitobera mu nakasente you can attain all the wealth you want. Yes. Kati netudda ku omubazi w'obulamu bamuyita Madam Smart, Street Smart. Donizera. Webala omwogedde oyo dituuti bannaye olyokanga n'olinda omukulu n'awummula olyokanga n'olinda omusajja n'awummula ne bakulabako n'osanyuka nabagambye abakazi abasinga obungi mu bulamu bwabwe bwe batambuza mu mbeera yonna ey'ensi. There's one thing that you need to account and put in life. Abakazi bonna babeera babazi. Bw'aba akwagadde akwagalira ku bya ssente, bw'aba akulaze laavu akwagalira ku bya ssente. Bw'oba tolina ssente omusajja abakazi kyovola batujoze batunyoomye beyond the level. Naye abakazi abasinga obungi asobola okwagala ng'ayagadde okulaba embeera bw'eri. Ye mukazi basinga begamba nkuba. Yes, ye mukazi yekka eyabala n'agamba naye mu basajja bwe nnoonyayo omuzungu ow'eriiso erya bbulu nfunyaliwa n'agamba omuntu bw'abeera mu magye ga America n'agenda asoma profile y'amagye ga America n'amanya amagye ga America galimu ki benefits ziri zityo omusirikale bw'afa omuntu bw'akola bw'ati bw'afiira Iraq bw'afiira Baghdad bw'afiira mu lutalo luno lwa Ukraine bw'afiira mu lutalo n'abibala n'agamba wano okimanyi nsobola sigala nga ndi muyaaye naye nina okunoonya omusajja akola ati gwe njo kwesibako kabeere ddi oba mukooye oba simukooye nsigale nga nkulaga laavu as long as nze natega akatego kange. She's a woman in all women yamaaringibwa at 17 years. Nze simulabangako wano ku social media. Bamuzaaba yafuna omusajja at 17. Ate kino abasajja abasiraamu babikoze nnyo bino njagala mbasomese. Omuntu yenna abawala abasinga abavudde mu famire z'abasiraamu bwebyo tebibamenya. Kasita omuwala abalaga mbu naleese omusajja omugagga, it doesn't matter, even at 12 they can marry you off. From Dubai kubanga we yatandikira n'akola hook point egyo bagiyita jackpot. N'agamba nze okukyakalira Dubai wakiri nfa kangene mu Abu Dhabi we wali abagagga. Jukire Dubai wogenda ya Abu Dhabi we wali ba tycoon ne Dubai wali abagagga ne abagagga bali ba foreign abajja ne bagwa bugwe munsi nga ba experts abali Dubai obasanga Abu Dhabi. True. Chovola ba night y'omwana oyo gwe bayita DJ Waswa #1 top chatter e Dubai yewe ebira yakatawana nye ya Sunday bana Uganda gye batuulamu. Waliwo omulala akuba eyo DJ Ram abeerera Dubai ono abeera Abu Dhabi eyo ku Sunday bonna babeera naye Dubai ebeera nkambwe nnyo. It's the biggest. Bw'ogenda Dubai ng'oli muna Uganda oyagala kyakala oyo DJ Waswa yakyasinze kuba wakazi because ali nabali bana Uganda babeerayo bali ku mirimu giri egimalayo egisoboseza embeera awo kweyiya eyo noonya abakayembe tebaliyo. Bwe yagenda eyo n'akola target nga bw'omanyi omuntu yenna yenna bw'abeera mu bizinensi ye n'anoonya omusajja n'ajjamugwamu n'amukolako due diligence ku myaka 17 n'agamba omusajja ono sikola chances. Ajjukira abasajja ba America bw'omulaga sex omulungi n'omuli obulungi nnyo n'omukomba ebigere n'omukomba mu ttako n'okola byonna omuzungu n'agamba kino kirabangako ono mwana ava where you from wendejje n'okusomera n'amugamba from Ndejje Uganda East Africa. N'agamba wow where are you from? I want to marry. Jukira yamusanga already ali mu troubled relationship ng'omukazi gwe yali n'eri mu America amukooye ngoba omukazi amudivorcinze ng'omusajja tatagala embeera akola ebintu e Dubai amisinga America akola kyatale mu marine akola engineer mulamba. N'agamba this is where I have to hook. Omusajja bwe bamugambirawo omusajja ebisajja ebisungu omanyi omusajja bw'aba akusiimye ng'akwagadde ng'owoomye beyond akugamba can you marry me, we can even get married in this room. Donizera n'atuula n'agenda n'akyebakiramuuko n'agenda n'alowooza n'akubira abayaaye be ne bakama baddayo omuzungu ono anemeddeko bano bakalabala bakamba neesonyiwe nkooye kati kantwala ono
muzungu ne babasiba empeta n'amuflyinga jjukira abaye kyeyogezaawo jjukira edda abakazi abasinga obungi bw'aba akusimye omanyi omukazi bw'aba akwagadde takozesa kondomu omusajja akuba kitwe nabagamba abakazi bwe bosasula ssente zimala takwagazako kondomu you go and research bano abakazi boolaba they don't need a condom bw'oba osasula bulungi nnyo okuba kitwe and women know this omusajja ng'akuba kitwe laba bwe kiteeba omwana asooka pata ekyo kyali plus Donzera namugamba but I think I've missed my periods. I have not seen my the other month. Are you serious? You're giving me a baby? Nagamba, oh my God. You're giving me a baby? Bagenda musikani bagamba, hey girl, wow! I have to marry you. I have to marry you, baby. I have to marry you. Donzera nakuba akatiba. Nekayingira piu. Baba kyali awo omwana akyayugayuga azaalibwa mwaka gumu mwaka ebiri mwaka esatu ne yeetega owokubiri n'ayingira oyo yabazizza dda akawunti ne buwasinesi y'omuzungu obanga ku mukazi akubaza n'akukwata n'akunafuya n'akunyigira mu ttooke nga tolina gy'olaga ye ng'anoonya kintu eki waakukwata kubeereko obuvunaanyizibwa sore lwakuba twogera ku mugenzi olubuto olwokubiri ne luyingira okimanyi bw'oba owoomye omusajja bw'oba obimubuulira byonna byonna tayagala kumanya awo sex yakyasinze kubeera ke katala akakyasinze ku bakazi bw'okola sex omulungi omusajja omukozesa ensobi at any time kyova olaba n'omwana ow'okusatu ono he had to be taken off. It doesn't matter. It doesn't matter. So it was quite kupima. It could not matter. Chobola omusajja ovanga ku musajja omwana gwateka mu kutumaka. It doesn't matter. Ovanga omusajja gwa ngaabuusa buusa n'agamba omwana mwadde n'erinnya lyange. Gwe beera ng'oli simaati ojja kutuuka ku lyengedde. Esebo Donzera ng'akuba akatimba kyova olaba n'omwana omulenzi oyo omuto bamuwa erinnya ly'omugenzi ne bamuweerawo obutuuze obw'Amerika mu Amerika ne Donzera kati mu Amerika. Donzera n'abikoze kubanga ya gemu agibaddemu ebbanga ddene street smart kye mbadde mbabuulira wali erinnya lyalikoze kuva drama ye n'amukozi bano bye beegomba okukola kati ye yabiyitamu days of phase. Muyiribi Laba Katonda bwazze ebibye. Bambi omusajja musimu bubi omusajja n'awummula. Bagenda okutunula mu fayiro nga bagamba omusajja ono asaavinze amagye ga Amerika okumala emyaka 4. Yayingira amagye nga alina emyaka 15. Fayiro bazisomye bagambye okusinziira ku standard ya Amerika n'omusajja bwiru ze yakola emiliyoni zino ze yali aterese ng'azikwese emiliyoni 5 eza dola yazirekera ne Stukini mukyala we. Bagenda okutunula mu fayiro nga Donzera yaliyo. Profile yo nange ebala. Era bwe bali bahanding over yali ceremony y'abakungu abamarina abacepe ba general nga batudde kuli bakuba salute emizinga giyitirira gyonna pam 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 light zikola obumuli ne bakwasa file ne bagamba kati we hand over all that was belonging to this man as he will. Aleka saba kuwa flaga. Ha! Donzera be bamu ebyo n'agamba kati kansooke kyova olaba yagenda silent n'asooka asirika ng'abantu tebamanyi kigenda mu maaso. N'agamba buli eyamunafuya ke kaseera mutegeere who the boss in this league of social media and socialite life. Don Dada. First yagitandise n'agamba Coxi gw'omu ku bantu abangamba nga nzimbe ninga ndowooza kyakusaaga kati katutandike project. Ne batandika ku mazzi olengera ennyanja anti nkubuulira wano bino bibabbirako bubbizi bijja kubeera launch tifule. Notegeera abaazimba abali kuzimba ennyumba eyo abali kukola project y'ennyumba y'abakola be bazimba wana Acacia Mall kampuni eyo Night Frank kati
birako bubbizi ovanga omuntu asasula night frank okuzimbira va mu bino bimunyumyane muleta bano abakubirizi b'ebizimbe bano ababeera ku project ne baleeta buleeta abalimi b'oku byalo night frank eri kukola bintu byonna ennyumba nagyogerako lulu ne bagamba wait to be shocked era bwe yasutuse okulaga nabagambye abakazi abasinga obungi bafuna ssente balina okulaga power balina okulaga obusobozi. I've been telling you about the time twayogeredde wano buli mukazi bwafuna ssente ayagala kulaga obuzito bwali ayagala okubeera on top. Bwe yasutuse n'akola sajjere yasoose eyatutte emitwalo 3.5 gye bagamba eya West yeyo gye bayita West Taka Tamitaka ya Nalero West Taka Tamitaka ne bamuyuwa bino bimwali munyumyamba olubuto luzimbye agezze emanya ya Zara ayise agezze nnyo byonna ne batandika omubaaga bamubaaze nga bw'obaaza akabuzi bamutuuse ne basala eno ne batema eno ne batereeza eno ne bakola eno ne bakwata wano ne bakola wali ne bakwala kiri ne batereeza wano bwe batereeza wano bwe mugamba how are you feel tawulira jukira bogena musajja obeera semi-dead ne basooka kutereeza ne bakyusa wano ne bakola ensingo ne bakola ki ne basooka batereeza feeze ku mitwalo 10 bakatwala 3 kitundu kiba kitegeeza sigadde mmeka ndooze 5 kitundu gye bazisigadde ekyo kigenda kumaliriza nga bagenda kwata ebbeere lya muwala wa kuntakinte mujjukira kuntakinte bagenda kwata ebbeere lya kuntakinte Muruti muwalawe generation child bagenda mujjako ebbeere baliguze donizira bali muteekeko at the age of 16 bali simbe kuli bwe liti chop nali bagamba baliguze ku bonna Uganda but who has that breast eriko bamandikawo erida mukakamba bamandika warriors agala mutima gwa mbogo ngabo olaba bwe bagamba ebbeere almost similar kulya Shiba ebbeere ngerya Shila ye bagenda omuteekako kati mugenda kukkiriza agenda kutandika okubeera ku swimming pool ezo ze mulaba nga tekyayetaaga kaleega bagenda mu transforminga bagenda mukyusa mbalagembo abakazi bwe bafuna essente they always want to be on top. That's why they are going in for the surgery. Kwegamba mbanyonyoddeko ebyo temunkozesa musobi kubabuulira bingi nnyo kubanga ebisinga obungi mubimanyi the money worth emmotoka gyavuga mitwalo 10 e Uganda baleese fleet y'emmotoka 4 ezaali nnyo ennyonyi ezijja zaalandingidde ku nnyonyi si za ku lyato cleared at the airport of Uganda zigenda kubeera unleashed to the day ennyumba ewedde kati mutugenda empola bino byonna bikolebwa abantu nga bafunye ssente abakazi baba baagala kubeera on top of the game. She's always on the top naye ayongeddeko engezaako kugamba waali eyawulira kati bwe tuva ku ekyo bwe tumulekaawo kubanga abasinga obungi sijja kwogera nkimanyi omitima kitandise obabuguma naye kiba kitegeeza mukolemuuko ku ssente. There is a way when you get money. Chovola musajja naye bwafuna ku ssente either ayongerako abakazi oba ayongerako ebyuma ebitambula oba ateekawo amaka naggwanu gali ateekawo akavako akaliyo. Kati tumaze ekyo katugende ku bantu abamu be mumanyi ku sajjale be mutana bakutegeera mu nabo ekibakozesa kino kya ssente. Tulina omuwala gwe bayita Aliya Malaika mumujjukira the first transgender woman in the history of Uganda eyakyuka yazaalibwa nga mulenzi n'afuuka omuwala saawa zino she's married. Oyo yakola surgery ne bamuggyako yazaalibwa mulenzi ne bamuggyako system y'ekisajja ne bamuteekako ey'ekikazi n'anywa bihormones n'afuuka ebbeere ne lifuluma obulamu bamuyita Aliya Malaika. First Ugandan transgender fully transformed. Ogamba oli ku program ne kweni BS ne otabigenda moyo yali private nnyo family y'amaanyi nnyo ya ssente laba nno she doesn't need the media nze yampa buwi interview nga nze
nga mukwano gwe era kati bw'aba byabagenda kama naye ko kustantekka kuva kuna mu interview tanvaako ye muna Uganda no platform mu 2019 yajja ku platform yange nannyonnyola nga tebanaba mujja ku kasolo ka musajja n'abagamba bwenti bwendi yali musajja kati yafuuka mukazi bamukola sajja lefule yakuprovinga ye muntu kubano abagamba nga abali ebisiike akuprovinga munze banzaala ndi mulenzi naye munda ndi mukazi era ya taking on initiative okukyusa system ye. It is believed that transformation okumujjako party y'ekisajja ne bamuteekako ekikazi kyatwala emitwalo egya $. Naye bw'omusanga Peng nkulayirira bw'omusanga mu bbaala oba ku party you cannot know that mukazi musajja yaliko omusajja you can never bamukola transformation yenna emibiri ne gikyuka beauty nejja eddoboozi ne libula yenna n'ensingo n'eterera okujjako omuntu avuga ekyo ekyama kiri munda you cannot easily tell naye yayeteekamu ssente roughly emitwalo egyo family yateekamu kubanga family y'amaanyi nsuubuzi erina ssente Uganda wa naye yakkiriza choice y'omwana n'emukolera biri kyayagala. Omulala yakola transformation oba sajjare bamuyita Clio naye family ye yabagagga bana bagagga be Uganda balina ssente. She's always based in Nairobi and Europe. Naye bamukolako transformation sajjari gye bamukolako naye yali yazaalibwa mulenzi ne bamufuula omuwala. Ssaawa zino wenjogerera naye ebyama by'ekisajja babijjako ne bamuteekako eby'ekikazi. Ensonga yokka gye balina challenge eriwo era abazungu kye bakyakola sajjari esembayo okukolebwako ng'emalayo bagenda kukola overlay abagiseetinge abasobole okuba nga bazaala ekyokuzaala kye kikyaleesa obuzibu naye ebintu byonna baabikola era bw'ogenda mu sex naye okuba n'okuba n'afulumya amazzi n'ayiwanga ennomo as a human woman. Yes, ebintu byonna babikola kati transformation gye babakola bw'ogenda mu buliri naye n'okola sex bafulumya amazzi gali ennyanja ya Nalubaale n'okuba ne gafuluma bakola system ne bagisetinga mu mubiri gyabwe. Ensonga yokka gye batalina yokka gye batasobola kukola tebasobola kuzaala because system ya over tebana bagisetinga. But it is in the way kibategeeza tebasala nnyanja nga bw'oyogedde bino byogerwa abakugu bokka bakola research zina information. Keep following us as much as possible. Be part of this trip. This year mujja kuyiga bingi. Yes sir. Towakana gwe beera ng'oyiga buyizi kubanga wano tusomesa busomesa. Era oyo Clio ebyo baami mukola era bw'omusanga tosobola kumanya mbu yali musajja era olaba muwala omukiisinga va mu bino bye mulaba e Thailand omuli abasajja abali man to woman abalina alabika ng'omuwala ngenda alina akasolo k'omusajja abo gye bali bakyaliyo ne Uganda bakyaliyo mubamanyi. You know some of them abayita ba transgender naye ng'obwavu obubaliko tebasobola kuaffordinga ssente zigenda musajja. You know that there are very many of them nga bagamba bali bakazi naye nga si bakazi naye ng'ebyama by'ekisajja bikyabaliko bangi. Kati omulala gwe bagamba bakozeeko simple busajjare nga balaba busajjare bene bewulira nga Victor Mukasa. Victor Mukasa bamujjamu yes oyo bamusala wano ne bajjamu gland ziri ezireeta ababeere obumanyi muno babasala muno mu kifuba ne bazikuulamu bamutwala ne bamukolako sajjare eyo ne babikuulamu ebyo ebisobola okuleeta amabeere kubanga yazaalibwa muwala. Naye ku ssaawa zino bw'omutunuulira ebikerenda bye bamira bikyusiza n'ekireva kirina bw'omusanga naye akasolo ke kakyali ka kikazi sigambye mugende mumukwata ekigwo mu bisajja mmwe mu ebiri eyo omanyi ngenda ne mbagambye ebintu bino mwasiriwala mujja kukeera ku makya mumusange mumukwata olw'okuba mbagambye akasolo ke kakyali ka kikazi ako ye tanaba kutuuka ku pointi ekola sajjale eyo tebanaba kumuggyako kya bukazi bamuwe ekyomusajja ssente zirabika tezinaba kuwera naye ndowooza kye kikola. Oyo y'omu ku Bannayuganda. Omulala gwe
mumanyi obulungi ye juze yakakola amawulire azaalibwa ne mukwano gwo muganda wa Mimi gwe mugamba mutebereza abamu mu mugagga sigenda kugenda yeeyo tugende empola basagala kuteekawo mbeera mugambe Kibedi azzeemu ebiri kubana byogera abantu ne munyiiga abamu sagala munyiige naye y'omu ku bantu aba self claimers abagamba bagagga era mu system nga bwetambula ono gwe bayita Beyonce ye mutowe ye mukulu we si mutowe ye mukulu wono taata yabazaala mu bamaama banjawulo naye baseeringa one father hello eyo mbadde mukimanyi obadde oba nfulumya nnyo information nkendeezeemuko is this information necessary azaalibwa n'oyo Mimi ye mukulu wa Mimi era y'omu akkiriza mbu ye yazaalibwa nga muwala naye mulenzi ku ssaawa zino y'omu gwe bakozeko sajjare gwe nalabirina obucupa bw'omusaayi yes yoyo gwe baasala ne bajjamu nga bwe bakola Victor Mukasa ne bamugjamu gundi z'ekikyala naye bamuzzeemu ekyabakyala era famire bwetyo bweringa bwe bagamba bw'ozaala abaana mubeeramu ebyana n'abaana Katonda akusaasiranga n'ofuna abaana abakkiriza mu nnono zammwe allo ebirala tusina okubyogera ku section endala ndowooza abasinga obungi saagala muteekewo nnyo embeera bino byonna mujja bisanga ekiro tujja kwogera nnyo twongereko ekiro we have a night shift ebyo byonna bwe muba mwagala bifuna ojja kutambulira ku Kibedi Ronald Cox genda followinge kati osobole okuba tomisinga Kibedi Cox Kibedi Aboki Cox ezo ze platforms olina okutambulirako kati 2023 Kibedi Ronald Cox ne Kibedi Aboki Cox Kibedi Cox Kibedi Aboki Cox kati kamba weka abantu abalala abakozeeko sajjare oba mbogeddeko basimanyi oba mbadde mbuzi naye ndowooza bwe twabogeddeko kujja nga ndowooza twabogeddeko bano abakoze ekintu kye bayita liposuction nabogeddeko abamu bapolitician abo twabogeddeko so for sajjare issues nga tukola conclusive party yakyo nga bwe tubadde topic ya leero era nga abamu twagala kubaagaliza okugenda okulyako kamere kubanga tulinayo session endala egy'okudda twagala nnyo mwena tubaagala nnyo era tubeebaza okubeera nga mufollowinga mwami the best in the game mwami Raymond Salfa Peng the general in the game ng'okuli ne general Chief Embolonto Negene Mr. Obadanga Kibedi Ronald Cox Kibedi Kibedi Aboki Cox bale kutwagala tunakutwaga mukwano mulinnya liri mu ddoboozi lya katolo bwabo n'abatugulira pia tusiima namwe temunyiiga nti nawulidde abanyize mu Kibedi temusiima tubagulira pia times tubatyamba ne tubagulira ne wifi yamwe ne tukibasasulira banaye mwebale saagala mugwemu amaanyi tubaagala nnyo naye bwe tugenda mu liigi zino ez'okunnyonnyola abantu abatalina biteeka kati ngaze Kibedi sobola kuwaayiriza nkusiima weebale kubeera wamukira omutima mulungi naye bwe mba njogera ku bali abalala ne abalala teri ayampadde era tebabagamba baali bampaddeyo n'ekikumi nobody naye olw'amazima agaliwo sikyasobola nze nalokoka nange nekwata Yesu kati ova ngoberera amazima go ssaawa zino bwe butuuse nanze okulengera Katonda gy'ali kasita Isima yagenda ne ngamba Katonda atandise tuyita anytime njagala Katonda atuuke wali ebitabo byange gagamba Kibedi weenenya n'olokoka tambula naye njagala kubajjukiza ekintu kimu mbwe emikolo giri egy'amaanyi enyerandanyawo tulina Africa Panda 48 years please abali e London mu buyumba bwawo mu nsi zaawo mugende muwagire mubeereyo ab'amaanyi ennyo yes owa Richmond we are going to be part gwa September omwezi ogujja ndowooza nga 23 ku 25 23rd 25th Africa Band ejja kubeera awo n'ebirala bye twagala okubagamba olwaleero nga bwe nabagambye bannaye weekend eno lwakuba Peng nkoze bubi tobaddeewo okwo mbadde njagala tugende
analyzing omukolo guno gw'omwana ono owa ghetto tukyalinda principal amukolere drop zex birangirangi sebo ku Saturday naye bambi agala kukola akoze show yagitegese ina nyimba ngo yogede awerekebwa zex birangirangi muveeko uyo mwana ne mu federation ye muntu eyayimbirako palaso sobola muvaamu enyimba ekikulu kya byonna enyimba tajja kuyimba 40 ayinawo enyimba ze nga 10 it is enough naye tugenda kuwagira the ghetto we are going to support the ghetto boy tugenda kuwagira mwana wa ghetto abaana bonna bamwerekedde kaba njagala kwebaza abayimbi abamukoledde drop abagenda okwapiaringa omuli Jose Chameleone omuli Eddie Kenzo omuli abalala bonna bagenda okubeera wali nga babambi omwana ogundi ya mulimu ani ono wa America aliwa ono mchalo ono silent woman ya mulimu mbusi za maaso alabika yatesemu sente byonna yabimala byonna nebino ono omuwala alina miliyoni ya dola LeBron yabimala wamma nabuuza akola ki wano wamma webale ombuusizza malina bonna siba ndaba mu sinapu mpima beeta ba baby tokimanyi bulijjo yabimala kyogamba omukyalo ono omuvubuka ye boyfriend tobuuka kasita nalaba nga bakolezezza omuti nemanyi ono omuwala alabika ne ku njaganywa yati yalizanya yabikola sexy yabikola ajje walo yokuteeka concert wabula nange mbuuse mbanyira kubuuza omwana wa ghetto sente azijja bamusinga ennyimba tebakolanga concert bamba Donny Black power ya chiwato kituufu kati nzikiriza abantu muli e Bulaaya mu starvinga Uganda yokka ye service provider sebo baludde nga beetambula kwegamba ali wano ku boyfriend am supporting which is fine which is okay very beautiful thing bambi yebali ate bambi nga bolabye omukyala alabika asobola kuba nga yasingako mu lwenzi omulenzi muto amaanyi akyagalina kawago weekali akakola akalya enjaga agikuba bulala kyayiwe enjaga amunywa kati kamukutule tamumenya omanyi ogenda n'ogwa ku kisajja ne kikukolamu oluguudo ate yaba alina omumenya kuba watabumenye eyalirese psikiive ajja kuleeta bino baleeta kuguula ngambye mbu bapangisiza wabula kyoyogedde kituufu omuntu akwata fenoni eyo ku event etwala miliyoni aga fenoni ejja etya ku zex atakolangako wabula ombuusizza nnyo byonna maanyi ga kiwato akeera tikulya bikoola mwanyi awo kasitooka kasaawo fenoni bagigula kasita nalabye nga interview agamba engoye ezaava America kati mbuuse engoye zingenda okwambala zivudde ttake bamuleetedde ziclacks edda nziraba zakuba engolaba zivudde mu boxi mu America siza site nze mpimamu naawe bannaye ow'omukisa gwe kyova olaba wakoze posti neŋŋamba bannaye wakoze posti enzito neŋŋamba singa bannaye posti eyo erimu disaata amanyi nakubidde okulayize nenkola appointment nemugaa kulayize I need to see you nakaba Coxy my friend how are you ogenda kubuuza oba disaata yadduka buddusi n'ebyama bya gavumenti njagala kunoonyerezaako twalibeera nga tulina terrorist myaka mito nnyo okuva mu magye nalabye ekintu ekyo era zaawedde ndoozi abadde shock kyokulaba nga omuvubuka gwadiiringa naye yalibanga ebintu byewalaze biri ekikulu egyo information ya waggulu nnyo emyaka egyo mu magye yakikola yali owuma mu myaka emitototo mu bikonde lwakuba saagala erudda mutima gwankute nenga basagala mwonoonera bambi waliwo
Saga kulaga bantu nkole ekintu bagambe Kibedi ate walina obukyayi bw'amusajja mukazi wafuna empapula ze mwana ekyo nzikiriza kankireke leke omusajja bajja kulowooza be bali abagenda bati 19 abakyabulako abavubuka abasatu saagala kuba bagambe 16 mukwate ne kubulako abasatu abawangangu bali baga bati 19 toleeta bizibu naye bannaye tugenda kumaliriza zino live mulina zibeerako kubakaza abakugu bokka naye twagala kubanga twagala basima twagala naye basatu bakyawanganguse bagamba bavubuka ate video eno ekome awo ssebo ondaba gy'olaga nabagamba message eno erigenda nkwegayiridde bambi akomawo omusajja tumuleke bambi omusajja muleke akozesa opportunity eno akole byayagala naye yeetegeke avuddeyo atya aba mugeza ajjeyo kyajjayo agane kubeera nga bano basponsa b'ebivulu be basponsaringa nga bakoma ku walaki abeere smart bw'aba akimire ddala afune akaseera waganda okutta wakibuusa amaaso ekibuuzo ekyo oyogedde kubeera nga waliwo abantu abafuna abakazi bagwaguli naye nga bamugulira walagi n'avayo nga talina kyajje video eno oyagala egenda enfanvu sigenda giwanvu yabadde esaba tukole bukozi lunaku lulala lwa topiki ezo tujja kuzinyonyola tunyonyola abasajja bangi bafunye ku mikisa gy'abakazi abagagga ne bavuddeyo buti okusooka suunwa os ngenda bagamba the unlucky fools lisiti yo gisome ey'abasajja abafunye ku mikisa wali ne bavaayo buteeyi nga bagulidde kiini ba os baani tuula okola risaaki banaye ndi musajja mukulu banaye abali abagamba nze siri mwana muto ne musajja mukulu ndi kugenda kuweza kumpi kuyingira the 50th floor very soon with some few years ne musajja abadde mu league mu game for quite a long time oba tomanyi ojja kummanya ojja kutegeera information eyo mbadde ku street and I live on the streets mbadde ku street mbadde mu corporate world mbadde wonna woosuubira okubanga waliwo mbaddeyo been there done that sina gwe tolina kyonnyonnyola nga Kibedi asigala kuwa details ezisinga okuba nga zimalayo amuinformed kyetegeeza naye nga tetunabagenda wala mbadde njala tukoleka samale kano akatono akasegirinya njagala kubuuza kibuuzo kimu do you think NUP and the principal